naye bamaama betulina abatuzaala kati omwana muwala wo bw'azaala oba ofuuse jjajja jjajja ayigiriza omwana w'omuwala engeri gye wamulabiramu gye wamukuzaamu. Obudde musumba wampadde si bungi naye omuzadde omukyala abasinga bw'aba anaatera ozaala abamu batera okuvaamu amazzi mabeere obanga omaze okuzaala olwago amabeere g'olaba nga galina kkala simeeru gali awo galina kkala kigambo kibanga bw'olaba mucus bwali kale eyo tetegeerekeka eyo kkala lwaki efaanana bw'etyo agamabeere omwana bw'aba ayonka Katonda yakola amabeere nga gali mu stage 3 mu kujja agasooka ge mabeere ge bayita colostrum ge gagema omwana endwadde zonna ye vaccine y'omwana LS gakolanga akabubi akamu akagenda nga kakootinga okuva mu kamwa paka bwafuluma nti ebyenda ebigenda ogendamu amata agaddaka awo ge bayita transitional milk still gava mu maama nga ekyenda kye kyagemebwa dda kyovola bw'osobola osanga omwana mu kyalo nga tagemebwangako naye nga mulamu ekimukuuma nga mulamu yayonka agamabeere agasooka. So omuzadde ekirungo ky'omwana ekigenda okutandika okukuza obwongo bwe nga yakafuluma n'amagumba ge kirimu ag'amata wabula mwe muli abasirikale b'omubiri obugema omwana obulamu bwe bwonna ne bw'aba tafunye eddagala lyonna erisookerwako ery'abasawo oyo omwana Katonda yamuwa eddagala erisookerwako kubanga abasawo tebaaliwo mu ntandikwa. So amabeere amalala gagenda okujja ekitinya ennyo omwana muyonseze emyezi 6 awo bw'omala omuwa amata naye n'amata gano getukama ag'ente Katonda yasooka gakola nga gannyana ey'ente ebirungo ebirimu bikuza ente ku speed gy'erina okkulirako gye bazadde ku makya kati etambula kyobola bakati mwina abaana banyi nga tebavuddeeko musumba ebyo byange temubitabula mu bintu by'amakula abalala era na bino byange abalala bagumu omwana akuba omutwe ku kisenge betu olowooza nti alina kyabadde kumbe gwante kati ebyo bya musumba naye ekintu ekikulu ekiri mu mataago ekisookera ddala mulimu obuwuka obugiramu nga olubuto lw'omwana tebulusobola naye ng'ente zibusobola. Ebirungo Katonda bye yateekamu waliwo ekirungo ze bayita body building foods oba abasoma abaana baziyita proteins ezikuza omubiri ziba nnyingi nnyo mu mata g'ente olw'ennyana enkula yaayo. So bw'oba omwana ogenda muwa amata ago togalinda kubimba jjovu n'ogajja ku sigiri galina okutokota paka obuuka nga obusse. Ekyokubiri awo obuuka okufa gena okubimba emirundi gemeka nga begaddawo galina okuba nga tegakyabimba tegaweddeemu musepiki waliwo okubimba okusooka bakiikiridde erudde eno kubanga n'akasente tekalabika gabimba gumu n'oga nti nfudde bwe gaba tegakyabimba ebikopo bibiri oba osigazaamu kimu naye omwana abajja kufuna ekintu ekituufu. Ekisookera ddala okubimba n'okuyika kw'amata guba muliro nga mungi so oba olina okukendeeza omuliro oba n'ogenda ng'oyiwamu amazzi. Ekyokubiri amata ago gafuule ga mazzi ogakendeeza obusito bwago kyova olaba omwana bw'atandika okuganywa yeesiba mu lubuto nga tafuluma kubanga ekyenda kye tekinnatuuka kugakuba ngaffe bwe tusobola. So amabeere ge yeetaaga ga maama we agenda otuuka ku myezi 6 awo ogenda nakutandika omuwa obuugi osobola omuwa ebintu ebirala byonna naye gwe abazadde abasinga tusanyuka lwa mubiri ng'omwana agejja nnyo naye nga mata ge gamugezza kati nga golowooza alya bulungi. Abaana abasinga bajjeemu obulwadde abaana bamwe emitima gibaluma abala pressure zibakedde bato nga edayat ey'ewaka esusse ku mwana. So bw'oba osazeewo muwa amata nga weesobola gula amata ge balongoosezaamu
amata ge balongoosezaamu kye bayita processing gego googula mu dduuka nga gali mu pint bagapaakinze oba ogule gano ag'emikebe bagawandiikako waliwo ag'emikebe ge bakolanga n'omuntu omukulu oganuuna naye amata g'omwana olina olaba nga bagataddeko ebbanga ly'omwana nti bagateekamu ebirungo okusinziira ku bukulu bw'omwana ojja ssanga nga bataddeko okuva ku 0 paka ku 3 months ago goyo n'abalala ne bava ku 3 months paka ku 9 to 12 and above naye bw'oba ng'okimanya ensawo yo tennabeera nga esobola amata ago Katonda yakuwa amata agamala muyonse n'ow'ensawo esobola leka kuyita mu supermarket ng'okwata mikebe nga bw'osula kagaali kebera ekintu ekyo gano omukebe gw'oteekako gunywebwa mwana wa bbanga ki myezi ki abamu batwala ag'abaana nga gaabwe